ebiseera ebisinga bw'obeerako ebintu byokolera abantu abamu bayinza okugamba nti weeraga ne batandika n'okwogera ku kyalo buli wamu nga bagamba nti nno weeraga naye kye neebuuza nti kunze naawe ekituufu obeera okimanyi mu mutima gwo ate era nga tewali muntu mulala akimanyi oyinza okwebuuza gye ndi nkyali Kakumiro nkyali Kakumiro eno ye wiiki eyokusatu ndowooza mulaba abantu abeneetoolodde naye era olunaku olwaleero sirinzekka ku programu omuntu w'abantu nkyali ne Honorable Nabanja Robina ono ye mbaka omukyala e Kakumiro amanya nze Sumaya Mwonge nkwaniriza ku programu omuntu w'abantu abaweereza ebibuuzo tweyanziza nnyo mwebali ddala era mu programu eno yonna tugenda kubanga tubimubuuza tukwaniriza maama kantu yereera anyway ekyo tukireka olunaku olwaleero wiiki ebintu bitambudde bitya bitambudde bulungi abantu bagamba weesoma message ezaze nga bagamba yeesoma bwesomi biki byakoledde abantu ababaka bwe batyo engamba ye lwaki tetubibalaga oba weebiri lwaki weesoma ddala mutuufu lwaki weesoma kale ekikulu si kwesoma naye bw'oba olina kyokoledde abantu bo mu mutima omulungi ng'olaba kibagasizza okyogerako just kukyogerako kugante kuba kwesoma soko babuuzeeko abatulaba mwenna abantu babukedde nina essanyu okubanga tuli ffenna nate mukama mulungi abakoze emirimu mwebale naddala egigasizza amaka gammwe n'eggwanga babuuzeeko mu lunyolo abanyolo n'abanyolo kati mukama mulungi bweyeeye mwebale mukola na muno mu maka ganyu mwebale eggala y'abaana mu masomero mwebale sizoni etandikire tulina kutandika kulima kandi tulina kutunga esente tugiyita sente abantu baitu balina kukola n'amaani nange mbitegedde bwetwakoma wiiki ewedde nga oli mulu njaduyita lutalo kubanga okuwangula akalulu nakyo nno si kyangu ng'oli mu lutalo okuwangula akalulu okuyingiza mu palamenti era nga otulaze nti gwe kyakwanguyira lwaki ngamba nti kyakwanguyira kyebintu wali obijja eri olwedde wali mu sisitemu ng'abantu obawa ebintu byebakola ki bye beetaaga bwekityo n'okola ki n'oyingira mu palamenti ekisanja ekyasooka kyakutambulira kityanga ggwe kyansoomozaamu naye ng'okusoomooza nkutwalanga omuzungu akiyita challenge oba kwe kusoomooza era yes kati okunsoomooza okwo nga seebaka okwebakira amatu nga mpulira abantu bange bye boogera ng'ate mbatambulamu kwe najja mu kitundu kino bakiyita Kisengwe 2012 okubalaba okuwulira ensonga zaabwe okuwulira ebizibu byabwe ku kizibu kye baaleeta ekyali namba emu tebagema baana olaba distance okuva e Kakumiro okutuuka wano Kakumiro ly'eddwaliro eriri okumpi kati balirira omuzadde okusitula omwana amutwale mu mayiro 14 gye tuvudde nga si kyangu eno wajjayo ddi okubuulira ebizibu byabwe najjayo nga tunoonya obululu mu 2011 ate nali nga mmanyi ebiriyo ate nenziramu nenzija ng'omubaka bw'alambula abantu be nakola olukiiko olwasooka wano ne baŋŋamba ekizibu kyabwe abasawo baagala eddwaliro tibagema abaana balina ebizibu abaana abato bafa olwo nali nzize okuziika omwana w'omu ku baagenti bange bamuyita Milton kati abazadde ne bagamba singa tufuna eddwaliro naye nga gavumenti egamba nti health center tu no ontegedde bazifeezinze that was the time when they phased out health center twos kati ate lino sigombolola guno muluka egombolola gye twavudde erisooka kati lino guno muluka kati nengenda ewa biseera bye waliwo erioda ne Dr. Chris nembagamba naye omuntu tasobola nti nenigyo zizimba nimbagamba kuba nasooka kusaba batuwe eddwaliro wano ne bagamba gavumenti teyina programu ezimba malwaliro ku miruka
if nago gebalina bagala ga phasing out basoke bamalo concretizinga agokugombolola kati ningamba nkoze nti nenkola olukiiko wano abantu ne bajja nimbagamba tukole tutya nibagamba abantu bo bajja kusobola okuleeta omusenyu ngaba gujjawo ekirombe kiri kumpi ne bagamba bajja kusobola okukola ki okuleeta amazzi ag'abazimbi kati nze nenkwata ebisigadde buloka gwe ng'omuntu oba honale bonna bbanya ng'omuntu kubanga ng'omubaka tufunayo ku nsako naye ku nsako bwe mpaako ba mikwano gyange wano nagwo omusango kati netutandika ekisanja ekyasooka nga kiggwako nali ntandise twali ku madirisa kati kino bwe kiwedde nze nalitaana opposite esente saazikozesa ezange kati nze nagenda mu maaso naki nendeta tanka eyo ey'amazzi gye bateekamu amazzi gaabwe eyo crest tank kati bwe nalaba nga amaanyi gatuweddemu tuli kusereka nenjiya nenga kati kandekemu abanene nenkola fundraising function wano myezi ng'ebiri emabega kati kwe kulaba nga tusobodde okusereka tukubye plaster munda plaster awedde tusigazza bweru nakukola floor ate kati speaker yabatera natusasula asasudde asasudde kati twagala kutandika musingi wali gwa nyumba y'abasawo pulaani y'ennyumba eno nagijja ku ministry district tuyambyeko kugisupervisinga tubenga tusobola okukola omulimu omuki omulungi kwegamba lino ddwaliro hele center siri ng'ezimbibwa muntu n'abataka kakati ate lwaki tebabikola bino lwaki tebazimba ddwaliro ekyo jja kiba amazima gali si buvunaanyizibwa bwa mubaka okuzimba eddwaliro naye omubaka bw'obanga ofaayo n'ovunaanyizibwa noga nti kakati nga bw'ogenda noga nti bannaye bantu bange musanyukemu ate bw'obanga si buvunaanyizibwa bwange olukusandujjawa kwegamba bizibuwalamu bitya ate bintu ate nga oli kugundi ku apex yeffe tukola amateeka osobola okutuukirira abaminisita tutuula nabo bwe tuti ku ntebe yemu wali bulijjo otulaba mu paalamenti kati tomugambayo nti bannaye abantu bange bali bubi eri eddwaliro bwagamba tekisoboka n'omuganda naye ze wemba nga nyina otwanya otwanga otutono naga atandika nagwo omusango ali ku Bukedde TV katusooke tulabe ku ddwaliro lino kubanga eddwaliro olwo eddagala erigenda ogendamu ogenda gavumenti kati nkoze nga ddoona bwe bajja ne bakaba ne bakolanga ne bakola eddwaliro ne bagaba gavumenti twala era gavumenti eri aweya nti eddwaliro likolebwa gavumenti eri aweya kati wano we tutuusizza twasoose kumala munda abasawo mugenda bajjawa era gavumenti yamaze dda n'okubayira maakinga gavumenti egenda obasasula ddwaliro lya gavumenti bwe tumala ffe n'abataka tuligabire gavumenti eteekemu abasawo abaana wano we bagenda okufunira eddagala eyo sitowa ya ddagala wano omusawo wakeberera abalwadde wano abalwadde we balindira wano bitanda wano abalwadde kati ngaabo abakyala kati wabweru twakozeeyo sitowa omusawo ali ku dyute netumuteekerako self contained room yino ali ku dyute sibyakaaba musawo musawo taliiwo musawo ajja kusula wano gavumenti yamusasula era batugambye bagenda ba interviewinga kati ffe eddwaliro tugenda likwasa district yaffe owulidde lwaki byonna tobikozeeko abasawo sibasobola kubanga ekyo kirere current sibasobola
naye nsobola kubanga government bangamba nti health center 3 kati eyetaaga bajja kubanga batuwa abakozi bonna 19 kati tube tumala wano tugenda kuzimbawo staff quarter. Speaker yansasudde obukadde 6 nti abaana baffe kati betutunuulidde naye bwe bati basobodde gema abaana naddala mu kitundu nga kino. Ekisooka olwa distance, ekyokubiri obulwadde obujja tebulaze. Bwe babeera wano bajja kufuna kye bayita health education, abasawo baba bangwirwa. Ate wano ekifo kiri densely populated, olaba abaana kasi twakamalawo ddakiika ntono nnyo baba abamu n'okulwala abalwadde owulira akolola kyekitegeeza mulwadde. Now kiba kiyambako okubasomesa bannange siriimu, bannange mufumbe ku mazzi ag'okunywa, bannange mukole bwe muti, abaana bagenda ebyo bwe biti kubanga amasomero wegali around. Kati atuloke tufuna abannabbanja abenkya nga bava Kisengwe wano. Nabbanja ebyo no bikoze ozimbye eddwaliro ng'oyingidde parliament honorable watugamba ebintu by'ozza okola byonna byonna netubiraba mu kisanja kiri otugambye tebyakwanguyira. Mu kisanja kino wagenza n'otugamba nti nno wayitamu unopposed, so tebyakuzibuwalira nnyo naye era tetusobola kugamba nti temwalimu. Naye esimbawo mu primaries naye bw'oba olina kyolaga kati nga emitala wali oluguudo olwo tuziddeko lwa district lwali sirukole omugga waliwo omukyala yakunyonyodde yatuletedde enswa yava eno yewaabwe eno omukyala sekite ayatuletedde enswa kati ng'omugga guli wali baguyita Nyabalogo. District egulaba gavumenti yaffe ey'oku district naye ebiseera ebyo district nga beekwasa nti nnene nnyo and therefore they don't have money to come and work on that road. Kati nze kyenakola nga ndeeta ebyo ebimotoka bewawulidde boogerako nga tutinda ki mugga ng'abantu baffe bayitawo mayiro ziringa 2 okuva wano mbweyagala nkutwalayo. Oyogedde kamyufu kamyufu banvuganya naye okuvuganya kwa kamyufu abantu bagenda kati bakwekengera wane waffe mu kamyufu nobwatebe wano akamyufu kaffe wano anti kati akamyufu ffe wane waffe ekibaale then Kakumiro kamakulu kubanga ewaffe wano bwe tumala ogaba abooluganda wano mu kika kyaffe then kati ebibiina ebirala biba birina okuleeta owaabyo kati olwokuba biba tebirina gwe bireeta ng'oli opposite. Kaakati olwo abalala ki ekibagaana abooluganda okukwatagana ne mukamyufu mwennyini ne mubaamu mululu okkiriza nti mwebiri byo mwebiri mu bitundu ebirala nange mbiraba ebimu mbiwulira mululu ate nga oli bw'afuna tayagala kutoola ku kaafunye kugabako banne ontegedde bw'oba ofunye kasente akatonotono kuba sijja kugamba nti ku palamenti tetufuna wano juzi naleese ababaka mikwano gyange ne Bukedde yaliwo wano ne batuyambako ne batukwatirako kati nawe tutuusiza ate tubulwayo ndowooza nnaku nga 6-7 eddwaliro tulimale tutandika ate abasawo bagenda okusula. Kansooke mpumulemuuko.